eyo nayo bizinesi abantu kasita ofuula abantu abo wajja okununula ate n'obafuula bizinesi yo ogwo nagwo kibeera kivume oli otya ssente mu baana abali mu makomera mukulu Lewisi Rubongoya muba mutya nti musobola n'okufuna ssente mu baana abali mu makomera abo mbabuuza njogedde erinnya lyo kubanga mbamanyi nalaba bye wawandiika abali mu makomera ababonaabona njagala ompe proof mukulu Lewisi Rubongoya nti mwakwata ssente ezo ne muzitwala mu maka g'abantu abo yonna gy'ogamba nti baalwawo dda oba baakedde. nayogera emyaka kati giringa ebiri emabega nensaba abakulu abakulembera ekibiina kya NUU nti abaana baffe bonna be bakwata twali badde tukozesa eddirisa ery'okwogera ne gavumenti ne tukakasa nti abaana bano bavaayo kubanga babakwata byabufuzi. Kino nakikola nga nsinziira ku bintu bisatu. Waliwo abaana be bakwatira e Kalangala omwali Edi Mutwe omwali Nubianili bamukulu Kyagulanyi ne bateesa n'abakulembeze mu gavumenti ne babajjayo. Honorable Ensimbi bakwata abantu be 14 naye n'ayogera n'abali mu gavumenti ne babajjayo. Nange nze kennyini e Masaka bakwata abaana baffe mu Kaluune babatwala e Kasijjagirwa ne mu bifo ebirala naye n'ayogera n'abantu mu gavumenti ne tubajjayo. We nali nsinziira nga ntegeeza abantu tosobola kulekera mulabewo bantu bo ebbanga lyonna kigenda kuba nafuya ate bwe babanga n'amaka gye bagudde nako gaba gagenda kunafuwa. Oli bw'aba yalina omukyala tomusuubira nti mu myaka eno omukyala oyo agenda kusigala alindiridde ye. Abakyala baabo abali mu makomera babazaalamu dda abaana baabwe tebakyasoma nga yembeera gye ntunuulidde tikigenda tunafuya mu opposition. Abakulu bano ne bagaana newankubadde mmwe public mwagala okubabuuza nti ate Edi Mutwe bonga mwabajjayo banubianiri nga bo bali wabweru. Mukulu Kyagulanyi bakukwata ffe twajja eggulu okujjayo ne bakuteekako omusango gwa treason. Passport zonna ne bazikujjako naye olwaleero otambula wazifuna otya ekyabantu tebakibuuza wazifuna otya ng'otambula kitegeeza nti wayogera ne gavumenti. Passport zo ne bazikuwa ne bakukkiriza okutambula. Kakati abaana bano gye bakumye okulwa mu makomera emyaka 4 kibatadde mu mbeera ennafu ennyo nti basobola okumuwandiisa ekintu kyonna basobola okumwogeza ekintu kyonna kubanga ayagala kuvaayo. Era mwabalabye engeri gye babaleese bye boogera tosobola kubigatta kubanga baluddeyo. Kiri kye nali njogera singa twakikola abo abaana tebaligudde mu mbeera efaanana bwetyo. N'ekirala singa twayogera n'abo abali mu gavumenti twali bane nabo tubateeka ku nninga ne tubabuuza misango kiddala gye musibira abaana bano kubanga ono gwe mwakuta owakakofiira gwe mwakuta owa kino ebyo bibeera bya bufuzi. N'abakulu beerema ne bagaa nti tebasobola kwogera. Kati ekyo kiraga nti banafu mu by'obufuzi. Olaba Hamas ayogera ne Isirayiri gwe mumanyidde ddala nti teribaayo lunaku n'olu abo ababiri gwe balikolagana ne badde batuula Egypt badde batuula e Qatar. Ebyo ebibinja ebibiri teriyo olunaku nti balikkiriziganya naye nga omusajja ono gumulabe yafudde abadde akulira ab'Amaasi yamala mu kkomera emyaka 23 okumugjayo. Amaasi yateesa na Isirayiri nemugjayo ne bagenda okumugjayo yamaliriza ate yabadde akulembera Amaasi. Kati bino bye mutugamba mwate kati bw'oteesa n'abali ofuuka munafu. Ekyo bakitegeera nti ebyobufuzi temubimanyi oba mwefaako mwekka kubanga abammwe ababali ku lusegere bonga mwabajjayo. Kati abamu bagenza okuvaayo mugenda kubalaba n'abalala abamu be bajjayo mu ngeri efaana bwe bamaliriza ate bali ku saidi eri newakodde bambadde bukofiira bumyufu bambadde ovulo ne bamaliriza babatendeka ate kola mulimu gw'abali. Ekyo kinafuyiza ddala opposition. Nsaba abantu baffe kino mukiyige nti okuteesa okununula abantu bo tekibaamu bulabe. Ekyo kye mwali mu kubabwanika ne mwogera byonna lwakuba abewaffe Masaka bagezi babatunuulira ebyobufuzi babiruddemu okubasinga era bye mwayogera tebyabakwatako. Naye muyige nti ekyo kye mwalimba bannayuganda si kituufu. Kino ani akifunamu? Akifunamu mujjukire nti mulimu ebintu ebirala bingi ebiri emabega. Nkimanyiko nti abantu ababeera mu makomera nalaba ku bajeti yaffe eya Nuupu waliwo we nalaba nga bagamba twatute mu maka gaabwe obukadde 9 ne tutwala mu maka gaaba obalabira obukadde 7 nalaba bajeti byabawa akakiiko k'ebyokulonda. Waliwo ne ssente ziva wabweru ze bagenda bagamba balabirira amaka gaabo abali mu makomera. Kakati eyo nayo bizinesi abantu kasita ofuula abantu abo bo wajja okununula ate n'obafuula bizinesi yo ogwo nagwo kibeera kivume.
oli otya ssente mu baana abali mu makomera mukulu Lewisi Lubongoya muba mutya nti musobola n'okufuna ssente mu baana abali mu makomera abo mbabuuza njogedde erinnya lyo kubanga mbamanyi nalaba bye wawandiika abali mu makomera ababonaabona njagala ompe proof mukulu Lewisi Lubongoya nti mwakwata ssente ezo ne muzitwala mu maka g'abantu abo siba mpita ku wali wa maama wone yafa Yasini gwe waffe wali Bukoto nsiba mpitawo nembawulira bye mwogera nga bamubawa ssente bamubawa biki nsiba mpitawo Bukoto ali mu constituency yange abaana ba Yasini bali Mityana mu constituency ya Lumu n'abalala kakati nabala mwawandiika mu kitabo accountability manya miliyoni meka zemuwa abantu bano kati eyo nayo sinkola ntuufu nze njivumirira nze nga Abed Bwanika nabaga nti ekituufu tutekwa kyogeranga kituufu tuleme okulimba abantu mu bintu ebitakola abantu mubalese babonabonedde mu makomera emyaka 4 kati batuuse mu mbeera embi ennyo ebakozesa ne bye batalikoze kireka wa Robert Kyagulanyi Center alipo kikayolekedde nga Kyagulanyi akalipo kayolekedde olwaleero kubanga bano abaana temumanyi be bagenda bawandiisa bwe bakuwandiisa ne baga nti mu kino kyemugaa nti nali ntega bomu nali ne gundi kakati kiba kiregeeza nti n'oyo gwagambe gwe yali naye ateekwa ate kukwatibwa olwo kiba kiregeeza nti bagenda kubeerawo ensasagge abaana bano nga bamaze okuwandiika bye bawandiise ate okwongera okukwata abakulembeze bennyini ate abanuupu kakati ekyo nakyo kigenda kuleetawo obuzibu ate gavumenti wemala okukwata ngega nti ategeera kunoonyereza ekyo giba myaka emirala 2 baba yali mukulembeze nga tumwetaaga ayinza okuba nga naye ali luzira kakati obutalaba obutalengerera wala bulaga ebyobufuzi ebinafu wano mujjukire yonna emabega yonna wabaddewo okuteesa mu byobufuzi oteesa n'omulabewo n'ata abantu bo tokkirizanga muntu wo kumuwa mulabewo n'ogamba yamulabirira ate omulabe gw'ovuganya naye ate yalabirira abantu bo eruzira ekitalya mukulu abakulembeze banupu mutulaba mbadde mbalaba mugenda mubalambula muteeka ku bifaananyi mwalambula bw'omala okumulambula olwoba omujeeyo omulese mukomera gwo okubya ebifaananyi babiweereza abweru abaweereza obuyambi baweereza kati oli omulese mukubonaabona okufaanana bwe kutu eyo si nkola ntuufu muyige ebyobufuzi ate mukkirize ffe be mwasangayo tulinayo akatono ke tumanyi okubasinga mbawulira mutuvuma amanya abasajja abakadde kakati teriyo nsi etalina bantu bakulu ensi bwetabeeramu bantu bakulu ebeera nfu nga bwetabeeramu abateera nayo ebeera nfu kati mwena abato mwaba tusanga mu byobufuzi mukkirize nti tulinayo akatono ke tumanyi mutuwulirize tusobole okutambuza nga tugenda Mwami Museveni ebyobufuzi byazanya bino anaafunamu mu kulonda okujja anti kati Mwami Museveni adidde bennyini ab'ebyobufuzi eno mu opposition bakozeseza ate okunafuya opposition kati nga bwe mulaba ekibiina kyaffe tewaliyo pulogulamu wadde neeki eraga tugenda mu kaluka 2026 teriyo okuva lwe twava mu kaluka ekimu ekyayisa abakulu abo ne bakyawa ng'ogyeko okubagamba okuteesa kwe kubagamba okukola party structures omukulu Lubongoyo nanga ti ekyo tekisoboka manya neerimbika mu katwe akagamba tukyakola constitution na buli kati eriwa gwali olabyeyo ekibiina ekitalina party structures nekigaa tikigenda kuvuganya gwali olabyeyo ekibiina nga buli wekyawangula ate kitekawo abantu babiri okuvuganya gwe yawangula ekyo kibeera kibiina kiba kitegeeza nti gavumenti yennyini yakutumye yennyini yakutumye genda mu constituency zonna nupu ze yawangula bataddeyo bakandidate abasukka mu babiri sente ze bakozesa ze tubawaffe ku kitebe ziva mu palamenti fe abawangula nze buli mwaka olw'okuwangula kwange munupu wagenda miliyoni 71 buli mwaka olw'okuwangula kwange gavumenti ewa nupu miliyoni 71 ze bakozesa okusindika abantu mu constituency yange ate mubanwanyise kati ekibiina kifaana bwekyo kiri mu kwetta kyokka nabagamba waliwo obulwadde babuyita autoimmune syndrome kasisola omubiri nga gutandisa ogamba ekibumba kyagwo nti ekyo si kyaffe ng'ogwo omubiri gufudde ate obulwadde tebuwonyezebwa kati n'obulwadde bwa nuupu simanyi anaabuwonya gy'anaava ekisembayo nuupu mu kwogera kwayo emirundi egiwerako egamba nti okuteesa obaawo omutango gweteekeddwa okuwaayo
nagenda wa mukulu Kyagulanyi nga munnyonnyola nze kuba tiye teyampita wayitawo omwaka mulamba ne mulaba ne ntula naye okumala essaawa 3 n'ekitundu ne mugandi singa wambuuza waki tewankubira n'ombuuza okuteesa gye nali njogera kulimu binyusi ki kubanga nze nali nteesezza ne omukulu Nsibambi yali ateesezza siina kinawaayo ye yennyini Kyagulanyi mukulu Kyagulanyi yateesa ne bamuwa nubiyaniri atubulira yawaayo ki yateesa ne bamuwa Edi Mutwe ye yawaayo ki yateesa ne bamudiza passport zatambula atubulira yawaayo biki kuba nze nagenda nezijayo abaana baffe nenjogera nenjogera n'abasirikale nenkwata ne balooya ne bagenda ne bannyonnyola buli kintu kyonna ne batuddiza abaana abo siina kye bansaba nti oba togenda kuddayo kwogera kigambo kino njogera okuva lwenava mu kalulu njogera tewali we baali bantagidde nti wano toyingirawo nagenze ejjo ly'abalamu okuteesa ku kyemmwanyi ku UCDA nayogedde ensi yonna eraba bansasudde ki nga nfuluma State House nabadde mu mmotoka n'abantu bonna bansasudde eyo enkola ey'obunafu eyo ya bunafu nnyo bekulaga nti tomanyi bya politics buli bw'oyogera n'omuntu bakusasula ki bakusasula okwogera kwange mu State House kwe kwaleesewo akabembereza aka UCDA emyaka 3 siba mbagana nti sigenda kwogera busogera na president olwa UCDA tufulumya etteeka lwakubiri akawaayiro ako batakateekamu tubakitegeeza nti UCDA teriwo okuva ku lwokubiri naye okusinziira ku bye boogera okuva mu kyenateesa kyavamu emyaka 3 okuteesa tekitegeeza President Museveni yali atudde eri mitaazi obanga 5 zinga tunjogerera salaba wa adukawo aga nti Bwanika nga tonayogera tukuwa akabaasa samulaba ate sike nali noonya kakati okunafuya ffe abakulembeze buli bw'oyogera ne gavumenti bw'olina kyoteeka okuwaayo naye kyeteeka okuwa lwaki bakulondanga mukulembeze ku lw'abantu ani asobola njagala mweteeke mu kifaananyi ky'abaana bano ky'abazadde ababazaala bankubira amasimu bayitirivu nga njogedde ekigambo ekyo ne bagala tutaase abaana baffe bafiira mu makomera abaana baabwe tebasoma bakyala baabwe babaleka babatwala kati bw'otatunulira nsonga bwe nootunulira ababa bakuli ku lusegere Edi Mutwe ne nubiyaniri abaana abo bemulaba abayogedde abo abadde baleka bangi babakwatira kalangala ne Edi Mutwe ne nubiyaniri babakwatira kalangala n'omulala omuvubuka bamuyita Tabs yabeera ku lusegere lwa Kyagulanyi mukulu Kyagulanyi akwata amasimu ge bonga bali wabweru bonjagala kubuuza nakibuuza na luli ne mutandika okuntiisatiisa nze byokutya sibiriimu abanonda bali Masaka Kimanya Kabonera byenjogera babitegeera n'abalaba Bannayuganda bajja kubitegeera abo abasatu mukulu Kyagulanyi wakola otya okubatta